kubanga ndowooza ebintu bingi gavumenti abantu bye bagamba nti bikyagiremye bw'owulira amatu g'abantu emyaka gino gyonna, naye ekintu kimu bannayuganda ffenna kye tukkaanyaako nti gavumenti yaffe ekyasika walinzemu ekyo mu region wano oba oliawo ne mu Africa. Ndoza ensonga lwaki otulaba nga batuuka notuyita tugende tukuume Somalia era tugenda kusindika abalala 10. Ekyo kitegeeza capacity nti n'okuwola tuwola n'okwazika tuyazika n'okupangisa ne tupangisa ne tubuuza nti omulala ani ayagala ntuga nti ab'ekyadi nabo mubaweeyokko okiwulidde. Kakati ekyo kiraga capacity. Omuntu bw'oba olina emmere waka ng'osiba n'okuwaako ne banneiba ate kizibu okugamba nti omwana we yafudde enjala. Ate bantu babeera beewuunyuga nti ate omwana we afudde enjala. Olwekyo gavumenti ya NRM tukkiriza nga erina capacity kubeekwatagana ne security. Ebirala byonna byo tuyinza okuba nga tukyabirinako dawuti, naye kino twegamba tewali ayinza ga nti oba opposition ya kidawuti ng'oba gundi oba gundi. Ku ekyo ffenna tukkanya nti wano waliwo security capacity. Mu Uganda ly'eggwanga essaawa eno otasobola kulangirira n'ogamba nti olangidde ku Facebook oba oyagala kutegeera nti bano waliwo capacity. Gezesa bugezesa kikole mu ngeri yakusoomooza kusaagirira ogende nti nangiridde olwaliro nyingidde mu nsiko okiteeke na ku Facebook kati gwe ogende weekweke mu kitanda bajja kukugyayo mu kitanda gye weekwese ne Facebook ebeera balaga nti abadde wali mu kitanda ng'agiweereza kwaga gwe bamala kujja gwe bagamba nti mbadde ensaaga naye mu nsiko gyogamba nti gyolaze tebagendayo wooli wennyini we bajja. Ekyo kyoyogeddeko ne mukulu kyayogeddeko ekya community policing n'okwefaako mu security etandikirawo. Kyandibadde kirungi naye kyandibadde kirungi kyonna kyemwogera Bishop kyoyogera kyandibadde kirungi naye kati kijjidde mu kiseera nga teri akkirizibwa kufuluma kasitaziwera ssaawa emu. Kati oba ogenda kukuuma waliyo kafyu tosobola kukuuma tokkirizibwa gwe mwanayinki okufuluma ebweru kasitaziwera ssaawa emu. Andi kati waliwo ebintu byenakola byenategerako okuva dda mbu awaka nyina okubeerawo ne wiso firimbi. So buli mwana nemuyigiriza nga bwofuwa efirimbi nemuyigiriza nengulayo ebintu byentereka wansi w'ekitanda ayina okukebera amadinisa gonna maggale bulungi. Nga tubetugamba security etandikire waffe twandigambye nga poliisi bwe yagambye abantu bagule engoma, abantu bagule wiso, abantu bagule ebikebe, bagule ebintu. Bw'obuulira ekintu kyonna tandika okukuba engoma eyo wabeerewo sigino etambula mu kyalo. Kati security eyo tulina okusomesa abantu security etandika wo. Poliisi watambulira okuva ku police station ajeewo gwe nga wafuyedde firimbi nga ne banneiba bonna. Kati waliwo ekintu ky'abantu kye bakola ebuyiga kye tulina okwogerako wano. Bawandiika WhatsApp zonna ez'abantu ababeeraawo. Kati bw'enfuna obuzibu mwami Kyaze n'aweereza emuyenga. Nyeka tuli buddu basookuba tebalina WhatsApp. Jajja wange nakano agitagirina. Balina engoma. Asula mu nnyumba ne kazzukulu ke ka myaka 10. Naye alina engoma. Kati tulina okufuna ebintu ebyo. Yennyini wa myaka 9 mu 5. SS kyabadde atugamba. Waliwo embeera nga za njawulo. Ati eno omuganda waffe gyayogedde emuyenga ekoki mu kibinge nze buddu simumanyi nnyo naye ebyalo bye nakyalira ennyumba zeesudde nnyo nti ensuku zaawula kumpi kyalo kye Kampala ova ku lusuku nodda ku mwanyi ate nodda ku nyumba kagamba bowe bakulagirira nti ennyumba eddako bw'obolooza nga wano nandeeba naye maama ogenda okutambula. Kati kyogamba kituufu nti abantu balina okwekuuma naye kibadde kitwewuunyisa ye soft target omukazi ow'omukyalo ow'emyaka 6 abanga wa 8 ow'ekyalo kati ne bwana akufuuyira firimbi okugiyisa mu nsuku eddoboozi lyayo kiba kizibu. Alina omuzukulu we bw'ati
kyetugamba nti abantu bano kye bakoze si kya buntu okuba nti ono omuntu omukadde alina ennyumba awatali ttaala tatambula ku kafyu talina airtime n'omutira mu nnyumba n'ebijambiya. Abantu bokka baali bakoze ekyo mu byafaayo bya wano baali bayeekera ezo sigino n'enkola yeba yakiyeekera nti tulina okuttayo abantu 4 regardless of who. Twagalayo abantu 4 mu mwezi bwezi kwega bajja bafula bo baba ne kwota kuba akulaga ntalina ekigendwa kirala tanonye ssente tanonye embuzi tanonye enkoko tanonye bayagala ekintu ekyakulanga omuntu abeereko gwaweereza sigino nti otulabye tubamalawo nolwekyo nze mbadde ndowooza gavumenti etwala ensonga eno ngeri very serious era nze mbadde ndowooza nti Masaka baaligiwadde unique consideration ekimu ku bye nakalowoozaako ekyakampita mu bwongo kituufu nti tuli mu kafyu twamugendamu ffenna tutegeera bulungi lwaki tumulimu nti pulezidenti logiki yeegamba nti kafyu ajja kuggalawo amabaala abantu baleme kunywa mwenge kiro okuzina nga beekutte sikwizi okwesiiga corona. Okay, now if that is the issue nga kafyu alemesa amabaala Masaka tulangire nti buli alina ebbaala toddamu n'ogigula bwe tunakukwata n'ebbaala ayo ng'otunda omwenge tujja kusiba naye kafyu ave Masaka tugiwe tukonsideringa ekyo gendi Masaka Buddu yeve mu kafyu abantu bafune eddembe okwekuuma omuntu adde mu bitooke oba mu kitooke kya ndiiza alinde naye bakolagane ne security ngono bwe yakyogeddeko bagita community policing bakolagane ne security kubanga kirabika oba security capacity eriyo ntono nnyo. Bishop bagambye waliwo ekyalo ekimu kiriko amaka kakaaga kuliko ka police post yemu kuliko abapolisi post yemu kuliko abapolisi mukaaga ate balina pikipiki emu ababeera batono kati tugamba president akonsideringa Masaka bagiwe bracket yaayo kubanga bwe kibanga logic ya kafyu kuziiza amabaala go bagisimangi nnyo buli wali ebbaala bagamba wa LDU nti yimirirawo tegitageza n'agigula bwagigula tumukwata babate babajje mu kafyu basobole okwekuuma kuba omuntu gwo nga toyina ngeri yemukuuma ekyalo toyina ngeri bwokikuuma anoga buli muntu beera munda kati noba nga olekedde eddembe bano ababijambiya bokka nga be batambula bali abasobola okwekolamu omulimu nti abaye tuteega agasajja gano tebalina bafuluma abavubuka b'okukyalo babeera bamenye mateeka okufuluma naye ate bali ababatta bo tebamenya amateeka basula batambula ndowooza gavumenti ekirowoozeeko ekyo Masaka yobe special status bagijeyo mu kafyu kakati ensonga eno erimu ebintu bingiko special status kituufu naye nze ndowooza nti bandiddidde ne bakola heavy deployment mu kifo ekyo okumala wakiri emyezi 2 wabaddewo munnamawulire omu eyavuze ekiro emmotoka abadde ku mawulire okwo n'anoonya abakuumi nga talinaako n'omugwalaba naye enduulu teyavuze eggulo ebintu kati lumu nali ngenda munda eri bayitayo minziiro ate nga budde bunzibyeko ogenda n'obuuza awali poliisi n'obuuza naye bikwewuunyisa waliwo we natuuka nga naatera okutuuka ne bagamba nti kati ate gy'olaga onakusooka kuyingira Tanzania olyoka okomewo mu Uganda konze wano tulina owa poliisi atya omu ye OC ya Manninga Road Blocker yakola owa poliisi atya omu kakati ebintu ebifaanaganako ng'ebyo waba nti tufunye ekizibu e Buddu badiployinge bateeke abapoliisi abawera abapoliisi bajja bateekayo Bishop Kirabira naye Masaka gye twogerako yenkanawo obugazi erina square miles mmeka gwe z'omanyi era olina abasirikale bameka bogenda okusaasaanya obatwale waffe Kabwami obatwale Buwenda obatwale Kasanje obatwale Mateete olina bameka ekisooka byonna natta tannategerekeka yakula atya ayagala ki atagetingaani anoonya kintu ekyakulanga omuntu kasitafu nekyakulanga omuntu oba akifunye kaaliiro oba akifunye Vira Maria yanga nimuteezeewa munindide butenga kangende mutta eyindi yayagala muntu tagambye nti ayagala ow'ekibiina gundi webale tanagambako nti njagala ow'ekibiina gundi oba njagala ow'eggwanga gundi nemuga nti awono tusinga kukuuma ab'eggwanga gundi tubakuuma ennyo oba abagagga be tubatukuuma yanoonya kintu ekyakulanga omuntu akittaga bwe munnemesa omulamu kanoonya akakadde ak'emyaka 8 kuba sinza kusula nga sisse ku muntu
kangende wali mukadde nzera asula mu nyumba ikaine myaka 8 gwe mbantuga kigende ku record n'olwairo twasse kati ekiraba ndo omuntu oyo abajja kubuza embibya kubanga ali all over muzibu alinga corona muzibu alinga corona alinga sirimu ya abuno mubiri gwonna muzibu nolwekyo naye muteekemu entiisa olage nti buli wantu waliwo security presence lekera okuloza nti ya uniform naawe buli gwolaba ayambadde leeya alinze gwe jangu ng'otegedde ndi abantu bonna twaba sensitizing bw'olaba abatambula ekiro balinze gwe naawe mubitooke walabe kaluwa bakulinze naye mu mayuni walabe kaluwa bakulinze ategeere nti kati poliisi yokka si ye munoonya fe twalinako ekizibu wane Mmengo Kisenyi twalina ababbi ab'engeri ng'eyo ababbi b'omu Kisenyi baali batufuukidde bazibu nnyo owulira ssebo nga ekisooka byonna poliisi bagirengerera eri ng'ejja baba mu kibinja nga balinga bana oba bataano banyakuzi b'amasimu banyakulanga obusawo bw'abakazi bakuba abantu amayinja bakuba abantu obutayimbwa poliisi yalemererwa etya bagirengeranga ejja nebaga bubo bupopi babuyita na bupopi bumu ne bayingiramu ne beekweka poliisi bamala okuyitawo ne bavaayo okiwulidde kweganga aba uniform baba identifyinga mangu sebo twalina obigattamu obwongo first of all bali batu underestimating nga ndi abo balokole tujja bakolanga kitwagala nga bagenda mu night prayer tuga ndi musaaga nitwalatinga police ntuga tugenda kubeera involved mu security mutuwe clearance tugenda kubeera involved naga mugenda kikola mudi tuga tugenda kutendeka abaana abaffe nitendeka abaana nkaaga nga balenzi 20 netubambaza ebiteeteeyi nga batambulanga bakazi balina n'ewiigi simanyi kiwulira atambula mu luguudo kusaasa no mu estimating noga nti oyo alabika mukazi kangende munyakula akasawo kumbo olumba musajja n'alyoka akuba ggwe ate abakuba nabali ne bavaayo ne bakwata simanyi kiwulira bali ne bavaayo ne bakwata kati ababbi kyabakalubira nnyo bwe baalaba nga tubiyingizizaamu leeya kuba bali bamakinga nga bapoliisi abali mu uniformu ne bagaba ne bagwa naye kati bwolaba bwe babizza mu leeya nti akwata wa leeya ofuna ekizibu oga nti buli gwolaba naawe oba omutya buli gwolaba oba omutya kati buddu mbuyingizaamu buddu bakole community policing batuuze abantu babatendeke security babagaba bayitu mwategedde tubiyingire mu gavumenti bwekibanga kino ekigule buddu bagiweivinge mu kafyu mabaala ge babeera baggalira naye babage nti abayi muveeyo mwekuume